Yes, kansubirenti musibye bulungi bw'obutambi bw'obuseegu bukyali bungi. Mwana muwala Sandra Nakisa avuddeyo n'abeera ng'atubuulira ng'atugamba nti munnange obutambi bwange munansonyiwa n'endowooza wayinza okubeerawo omuntu omu mu bafangoni eyabuggyeyo n'abeera ng'abutera nga kiteeberezeka okubeera nti oli yayingidde mu Snapchat account ye n'abeera ng'obutambi obwo abuggyayo. Ayogedde n'agamba nti obutambi bwange si bwegaana byonna kambikuwe obeere ng'obiwulira. Okusinziira nze wembulaba ezo video za Snapchat owulira zaali mu simu yange era nze yazeekwata era oba oziraba but omuntu ali mu kunsharinga nkiwa wafangoni oba mbadde naye close oli yagenda mu simu yange n'abugjamu oli yagenda mu Snapchat yange n'akola ki n'abugjamu cause video nzimanyi bulungi nnyo naye oli yagenda mu Snapchat yange n'abujjamu gawunoga mutukwata ku video oba editing biki n'akwata video n'azijjamu but simanyi obaani naye nga nze nkimanyi alabika muntu andi close nga bambi kanyago kasita bulimu filter kasita bulimu filter naye neyakikoze omwana oyo omwana agamba kituufu video yazeekwata tajja kuwakana nti naye tazipostingangako era tazisharingangako biri ku sinapu ye si nti yapostinga wabula biri ku sinapu mu galalo oba mu inbox mu galalo eyo nti naye kirabika bano baawa amasimu omukwata video oba okweditinga nti kwekuli eyabijjeemu bwebwe jukira mu bantu baliranye mu kusimanyi ba alien skin ababaliranye